Essuula eno ey'akatabo kaffe ak'omuzimu gwa Kasooba omutwe gwayo gugamba nti abampembe mbakuba ekituuza kwaniriza ku mukutu. Essuula egenda bw'eti. Mu kitongole kyaffe mwalimu enkola eyagobererwanga yali bw'eti. Bwe waabangako gy'otumiddwa ng'osooka kuwandiika mu kitabo nga tonnagenda, nnamba yo n'eya mmotoka mw'ogendera. Ekitabo ekyo kyakumibwanga butiribiri mu ofiisi y'ebyama ebikenenule. Waabangawo abantu abatusakiranga ebyama naye nga si bambega. Abo baayitibwanga bakajegere era nga tebayitira ddala ku kitebe kyaffe ate nga amannya gye bali n'omuwendo gwabwe bimanyiddwa bakulu bokka. Tebaayogerwanga nabo ku laadiyo era nga tebamanyirawo muntu gwe banaatumirwa. Sikyajjukira obanga baategeezebwanga olunaku omutumi lwali batuukako n'engeri gye baalubategeezangamu, wabula ng'obatuuseeko weeyanjuzanga ebigambo ebyakuweebwanga kukuubwa. Ebigambo bino nga si bye bimu, buli kajegere ng'alina bibye ebikwanjulayo ate oluusi nga nabyo babikyusa. Wategeezebwanga n'enneeyanjulayo ku poliisi y'omu kitundu gy'oba ogenze singa owulirira ddala nga by'oliko bifuuse bya kiirikiti oba byakagga kabi oba byakuluma ku ly'ogenda okukoza, kyokka ng'ebiseera ebisinga ebyaffe biba byampuna era ng'olina kuguma n'ofa masajja naye n'otobyanjula. Waliwo bingi ebyali mu nkola eno ebiteekwanya na ndowooza yange, bwe ntyo ne nsalawo okwewaggula lwe balintuma ngezeeko ku nkola eyange gye nnali ntetenkanyizza. Nali era ntandise obuteesiga bulungi abamu ku bwe twakolanga. Weewaawo ffenna twalinga ab'omunda ya Nakalaama naye nga kitya singa mu ffe mubaamu empulunguse. Tomanya anti nga n'abedda baalugera nti ku mbaga. Olunaku lwe natyanga naye nga mmanyi lujja lwangwako nga laddu. Lwali lwakusooka mbakyenje nkuba ofiisi yange omutwe gye nnali mmaze emirembe n'ennaku nga sigigendamu misana ng'omubaka ono tikkuubwa akuyita. Yakulinze dda, nakitukiramu naye nga ntiddemu era ne neebuuza ogumpisa ku makya gatyo. Ye yali ategedde atya nga nnaayitayo. Bwe neesimba mu maaso ge nantegeeza nga bwe nnali nnondeddwa okutwala n'okujja obubaka eyo mu bitundu by'e Masaka era nti yali ateekateeka kuntumira bannone ate enzuuno ne neetwala. Yayongera, nnamba X22Z, omulimu guno gujja kubaamu omukisa era gukugendere na bulungi. Gwe tolabanga ne Katonda naye yakulonze kyavudde akutuleetera mu kiseera we tubadde tukwetaagira. Nange kwe kumwanukula nti bwe kitaba nga walumbeeya ntaawudde ntere ngende nkumire bajjajjange abali emagomba omuliro. Twaseka, naweebwa eby'okutwala n'endagirirwa ne gye nnali ow'okubitwala ew'akajegere ow'okubiwa era n'empebwa n'ebigambo eby'okunnyanjula. Ebyo olwaggwa nga ndabibwa mmotoka mwe nnaagendera era ng'okusitula kwankeera ku Lwokubiri. Nawandiika nnamba yange n'eya mmotoka n'ebirala ebyali byetaagibwa mu kitabo ng'enkola bwe yali naye nga mmaliridde okugijeemera nkole byange ebintu byonna nga birabika biteeredde bulungi. Nasaba nzikirizibwe nsooke ngendeko ejjinja mmalirize ensonga zange ezaali zeegasse ku zinne waazo. Abakulu baasooka kuguguba nga tebaagala nkozese emmotoka eyo ku luguudo olutali lutongole naye oluvannyuma bankwatirwa ekisa ne banzikiriza. Wabula ne bankalaatira ng'emmotoka bwe yali ey'okuzza esole mu kifo we zikuumirwa ndyoke njijjaawo enkya neewerekere olw'e Masaka. Nagamba muli nti mulimbi, ebyo balala ababikola so si nze. Nakkiriza amakwekansaamu. Olw'amatuka awo nga nkwata luguudo lw'ejjinja. Bwe natuuka e Bweyogerere ng'emmotoka ngikwekeewo mumanyi nga nninnya takisi era okutemya n'okuzibula nga tuli mu jjinja tudalya. Essaawa ziba ziweze 9 ne neefubitika poosita. Mwalimu omuvubuka bwe twasomanga namunnyonnyola kye njagala nkolere. Bwe yamala okukikkiriza ne mpulugumya olukomo mu ofiisi yaffe nga nsaba njogereko ne mukama wange baamumpa. Namutegeeza ng'ebizibu byange bwe byali biremaganye n'emmotoka nali sisobola kugizzaayo ate nkomyewo enkya olw'okutya okuginnyagako mu kkubo kubanga obudde bwali bweyera ate nga nali nkyekoonako eyiga nga ebintu ebimu gye byali bijulidde. Kyokka ne mukakasa nga bwe yali ejja okukuumibwa obulungi oba nga kyetaagisa ku poliisi.
Namutegeeza era nga bwe nali sisobolera ddala n'akatono kugenda gye nali ntumiddwa nkeera wabula ku Lwokusatu ate nga nveeyo gye nali. Kino nakikaliriza nnyo ate nga njogera ebigambo ebimu bisindika binne waabyo mukama wange aleme kunnyanukula kumpa biragiro. Mba nnaakasiriikirira bye njogera era nga mukama wange atandika ati okwanukula ng'owa posita atusalako. Olwamala okumwebaza nga nninnya takisi kudda bweyogerere gye naleka mmotoka. Nasanga ebintu bye natumya eka babindeetedde wamma ne nsanyuka nnyo. Obudde olwali okuwungeramu nga mpulugumya mmotoka kulaga Mityana. Nayita Busunju. Bwe namala okutereka mmotoka ne neeyazika akagaali. Obunyonyi okugenda okukaaba nga nakazze dda ku ddiba nkasotta nkwolekeza Masaka gye natuuka olw'eggulo ennyo nga nsogoonyuse ensowera njigobya lulimi era njoya busera. Olwamala okutuusa obubaka ewa Kajegere n'okumuggyako obubwe nga ngenda kusula wamma kilomita nga 16 okuva awo. Naye kaabula katazi nneme okuvuga. Natuuka obudde bukunidde era ne bansanyukira nnyo. Tebaamanya nga ndi ku kigobero. Twanyumya ku bintu bingi ekiro ekyo okuggyako ekyantwala e Masaka. Obudde olwakya nga nsiibula. Olunaku lwali Lwakusatu era nga lwe nali nsuubizza okutuukirako e Masaka. Bwe natuuka awali amaduuka ne ngulayo omupiira gw'eggaali ogw'omunda n'ekitentegere ekijja. Neeyongera okuluwazaako. Saalwa ne ntuuka awaali akafo akalungi ne nnyambulamu engoye ze nalimu ne nnyambala ekkanzu empya eya Japaani eyali yakoozebwamu omulundi ogumu era nga singolole. Neebagika ogumu mu makendegere ne neesiba n'ekitambaala eky'obuwenge ku mutwe era ne nkulukuunya n'ebigere mu nfuufu. Nazinda ekitundu ky'omugogo gw'ekitooke mu kitentegere kye nagula n'ensibako enfuvu n'obutiititi. Ekintu kyonna ne kirabikira ddala ng'akalambo akasibye mu lukabazzi n'ensiba ku ggaali n'envuga. Bwe nayise ekkubo erigenda gye natumwa we liwogokera ku ddene ne nva ku ggaali ne nzija omukka mu mupiira ogw'omu maaso ne nkulula. Natambulako akabanga katono ne mpetamu ne nzira emabega ate era olwayise entabiro z'oluguudo olunene n'ekkubo liri ne nkyusa n'enzira gye nva. Akatundu kano kaali ka kalungulungu ate ne lugaba nannyamba ne nsisinkanamu abantu ba Muswaba. Mba naakeetawula nti emirundi 3 n'enjole ne zireeta emmotoka. Yampitako kafuumuulampawo naye nga ngyetegerezza. Yali emu ku mmotoka ze nateranga okulaba mu Kampala nga zifuumuuka emisinde. Natandika okutambula akasaabuuko era olwayise ekkubo erigenda ewa Kajegere we likyamukira nga ndaba walungi mu kittuluze kya muti we nnyinza okulengerera enjuyi zonna nga ntuula. Nafumita obuti ku mupiira ogw'omu maaso mwe nali nzija omukka era ne nkamula amazzi ag'omunnya agali mu kitambaala ne ngakulukusiza mu mba ne galekamu enkulukuse ng'ez'entuuyo. Emmotoka yatandika okwetawula leero nga namutala omubbeko ente yagikwatira ensawo. Nalengeranga ng'abagirimu balingirizamu buli mmotoka eyabayitangako. Muli nawulira essanyu n'okwesunako. Abalabe nali mbatebuse ne mbakubya ssubi. Baali basigadde kuwoolya na kumaaya anti baalugera nti nkerettanyi. Ekiseera kino kyonna nga nze ndi mu kwekonga na kugeegeenya asiba mupiira. Waaliwo abasajja abaali bayitawo. Bwe bannengera nga nkikiitana n'okusiba omupiira ne bajja bannyambe. Baali baakasibako ebituli 2 emmotoka eri nejja n'eyimirira awo nga we twali. Mwavaamu essajja ne lijja. Lyatubuuza oba nga twali ba mu kitundu ekyo. Bannange baalitegeeza nga bo bwe bataali ti naye wabula mpozi osanga nze nali. Nakkiriza nti nali. Lyambuuza mu ddoboozi eryali lyetagamu ku kazigo obanga nali mmanyi oluguudo lwe twali tulengera emitala gye lwali lulaga. Nalitegeezayo kubanga lwe lwali oluguudo lwe nakwata nga ntwala obubaka. Lyambuuza era obanga nali ndabye ku mmotoka nnamba kya 7 eya langi eya kitakataka. Emmeeme yantyemuka n'omwoyo ne guncekeera. Ddala eno ye yali langi n'ennamba y'emmotoka gye naleka Emityana mwe nali ow'okujjira. Nalindula. Nali mbakubye ekituuza naye nga nkyali ku busammambiro. Ebyo ebirowoozo ebyayitingana mu mwoyo gwange. Nawamukanga abadde aloota. Pozi nali mbuuzibwa ekibuuzo
nanyeenya omutwe nga bwe mutegeeza nga bwe nali sijjukira nga ngirabyeko. Yaddeyo mu mmotoka yaabwe n'esimbula nga bakwata ekkubo lye bambuuza. Baawunyewo buwunyi ne badda ne bakwata eri e Kampala. Abazira Kiso olwamala okunnyamba nga basiibula. Nakanda kulindako nti mpozzi emmotoka edda nga buteerere. Nalaba ekanda liridde okudda ne mmanya ng'efuuse kagenderere. Awo nga nange nsalawo ga kuva nkoto anti nga kye nnali nnoonya nkirabye. Nakadda ku ddiba n'ensotta nga nkazza emityana neera nga ndimu enkenyera n'okutya ng'abasajja tebalwa kukuba nkyukira ne bansanga. Ntiira bwereere tebadda. Nalaba bafuuse ebyawo lwatuuka nga nkyama mu kasiko omugogo nga ngusuula eri era nga nnyambala ebyambalo byange bye najjiramu nga kayira buto. Obwedda bwonna nali sinnawulira bukoowu yadde enjala, naye kati byatandika okusoomya. Nalaba guli gutyo nga ngulayo amapaapaali n'ennaanansi nga mbikuba bbungulya. Nawulira ababadde bammanja beeseebuluddeko nga nkadda ku ddiba ku kasotta. Banvuzeeko akabanga, omusajja omulala ow'akagaali nanneegattako. Twavugako wano nawali nga twatandise dda kulojja ku lumu. Munnange ekkubo yali alimanyi bweso bw'atyo n'agenda nga ndagirira obuwonvu n'obugga mwe twayitanga era yantegeezanga ne bwe yali ava Talamaliya ng'alaga mu lwogero e Namulumba. Emboozi eba ekyateta ne tutuuka ewa Biyinja. Enjuba yali egudde nga n'obudde butandise okuzimeera. Nagenda okuwulira nga nnamuziga y'eggaali ey'omu maaso etandise okukunkuna n'okweggunda era n'omupiira okufootooka. Nasiba eggaali yali etandise okuyuuguuma n'okuwalira n'engibuukako. Nakebeza nnamuziga, omupiira gwali gubyabyatadde n'omukka nga gufuuwa obufirimbi guggwamu. Nakowoola munnange eyandiko mu maaso anninde nkyuse omupiira ogwabise tekemu omulala. Yagaana nti obudde bwali bumuyiseeko ate ng'agenda wala okunsinga. Yankwasa Mukama ankuume. Awo n'akasotta n'abulirayo. Nasigala ntolotooma n'okutuyira nga bwe nkyuse omupiira kugenda okugumala ng'obudde bukuniridde ddala. Nakeebagala nvugirire ntere mpite mu kaweeziike ng'obudde tebunnadda ku bunnaabo. Bannaaka mwesonseka nti ngenda okuwulira ng'enduulu efulumye mu maaso era mu kaseera ke kamu ako ettaala yange bwe yamulisiza akakuukuulu k'abantu abaafaananira okuba nga balina gwe banyonyooganya bamuggyako eggaali. Okweyongerayo mu maaso nga kuba kwesuula nzekka mu babaka bwe ntyo kwe kutugga eggaali lumu n'engibuukako mmale okwekkaanya. Nasitula enzige ey'emabega n'ensotta. Ettaala yamulisa omuntu eyali ayawukanye ku kakuukuulu ng'ajja akuukuuta anjolekedde era agaludde n'ekintu ekiringa enkonyogo. Nassa eggaali nkyuke nziruke. Wano ekintu ekyajja kivuma we kyankumpolera okuguluba ekkopo. Nacoppacoppa nga bwe nkyuse eggaali mbisegulire. Wabula mba mbeteggera mpenyera nzirayo emabega ate ekintu ekirala ne kimbwaguliza mu muyini bwe bwa. Kyayongera kunsindiikiriza era okugenda okusa ekikkoowe n'okusitama nkebera okugulu okwali kutulukka omusaayi nga ntuuse ku nnyumba. Nasiba ekiwundu nga bwe mmagamaga. Nali ntya okuyita ab'omu nju ate nga ne ku mabbali g'olugya we nali nsitamye ntyawo si kulwa nga wabaawo andaba ne bampita omubbi. Bwe ntyo kwe kwekweka mu mimwanyi egyali awo ebbali. Obudde buba butandise okuboobera n'omuganda w'enziri nga nkooyezza okwewujja era nga nteekateeka kumala geevaamu nefubitika kaweeziike ate ne mpulira ng'enduulu ebaluse buto. Luno yali etakkirira mitala w'eri. Buno nno bwali bugayeggaye nga nsobeddwa eka ne mu kibira. Nali saagala kusigala we nnali ate nga n'eri omu kaweeziike balisuddemu emisanvu. Natandika okumira amangota ng'embuzi era n'okumagaamaga. Amagezi gaba ganneesibye era nga nsigadde kutunula bijiijidde ng'ekaabira amalagala. Ne mpulira mmotoka ejjeetokota nga n'ekitangaala ky'ettaala zaayo kiboyaanira n'okumulisa obusanso n'amakoola g'ebimera ebiwanvu. Nanyanyaamuka we nnali ne ŋŋenda nga nziringitana n'eggaali penyera era nkongojja okugulu okukube. Ŋŋenda okutuuka ku kkubo nga n'emmotoka egobye. Nagikuba omukono n'eyimirira. Nasaba abagirimu bantwaleko era bakkiriza. Nagiwalampa ne twejjawo. Wabula nga ntuuse kuli omwoyo gwatandika okumpoleza era ne neekola ekiginninnyisizza.
kuba nasangako agasajja agagalamidde wansi w'ettundubaale nga galina emmundu emu, gumoomerawo ejjinja, embazzi, ebiso n'ebirala. Nali sikyasobola kuwanuka ku mmotoka kukka, bwe ntyo ne ntuukiriza ze baageredda nti gwe zisanga azigumira era nti w'olumira ku ly'ogenda okukoza. Twejjawo era okuyimirira nga tuli ku dduuka. Nalagirwa nzike era n'engobererwa ssekimpanika w'ejjinja. Mba nkyasamaaliridde, ow'emmundu n'agindeegamu nga bw'ankansitula oguyinja guli ngumegguze ku luggi. Okujeemera ekiragiro ekyo mu budde obwo ate naddala mu mbeera ensiikuufu nga bwe yali ng'oba mulalu era ng'oyoya kugabirira walumbe. Neeziziba nga nnumye n'ogwengulu, emitaafu gindi mu maaso, emifumbi ginneereeze, n'embagula gunnange ne ngutandagira ku luggi bebbwa. Oluggi lwesasa n'obubajja obumu ne bumpitako nga bwesooza. Ekyekango tekimanya muzira kubanga ow'emmundu aba akyalozooledde ne mmuyoola era okutemya n'okuzibula ng'ali ku ttaka n'emmundu egudde eri. Mukubye ekigwo kifungula enkutu. Nakuba enduulu nga bwe nsaba okuyambibwa. Mmotoka yasimbula ne tulekaawo wansi nga tugugulana. Twekuyenga era twenyola n'essajja. Awo abadduukirize we baatusangira nga gatumyuse butwefuse, likkondo ne balissaako emigobante egyali serengese zira kumwa. Naye ate nange nayita ku lugwanyu obuteebakira lingi kubanga abantu bwe baamala okukazaakaza eribbi nga bakyukira nze kunjiira gyambaguta. Baali balowooza nti ndi omu ku gakkondo neefuddefudde bwefuuzifunzi kuwona kibabu era singa mu badduukirize temwajjiramu bammanyi kumpolereza, singa kati nange ndi nguli omuntu nga likyala kimpadde. Abamanyi abo era be bansuza n'okumpa amazzi ge navumbyavumbya ku kugulu okwali kutwalaganye. Eggaali yange ye abadduukirize baagironda ku nkomerero y'ekyalo agabbi gye gaagisuula. Obudde bwe bwakya nga ngendako mu ddwaliro okunzijanjaba ku ggulu era eyo gye nava okugenda gye naleka emmotoka. Natumira kkuubwa nga nsaba musisinkane yekka akawungeezi mu kafo akeekusifu kubanga nalina ensonga ze njagala okuteesaako naye. Yanziramu ng'akkiriza era nandagira ne we twali ab'okusisinkana neeyazika mmotoka ndala era eyo mwe nagendera. Natuuka awandagirirwa nga buwungedde kuba ali tannatuuka. Yajja luvannyuma namukwasa bye najja e Masaka era n'asanyuka nnyo nga n'okunneebaza akwatadde. Ebyo nga biwedde namutegeeza kye nali neetaaga kubanga okusinziira ku kugeza kwe nali nkoze mu lugendo lw'e Masaka nadda mmaliridde obuteeyongera kukola mulimu gwange munda mu kitongole ng'okugukoleramu kuba kweyokerera mukira. Nasaba nzikirizibwe nkolere obwambega bwange ebweru w'ekitongole nga sirina mateeka gansiba yadde anningiriza oba nkuba ku mukono mu bimpi. Nasaba ngobebwe mu kitongole. Yambuuza ensonga ensabisa ekyo. Nali sinnayagala kujjula bitayidde, si kulwa nga biguba ne binfuula ow'enfumba mbi. Nasalawo kumulimba naye naawe teebereza olabe engeri gye nkulungutanamu n'ebirowoozo nga ntetenkanya bwe mba nnimba mu kakensa mu mulimu gwe. Omuntu ajja okunsisimula n'okupima buli kinanfuluma mu kamwa amanye nga nnimba ate nga ddala bwe kyali kubanga oluvannyuma yambuliranga bwe yamanya nga nnimba naye n'alowooza nti waateekwa okubaawo ensonga eyasinziggu ennimbisa gye saayagala kumutegeeza. Twakulungulira ddala essaawa nnamba nga twezooba n'ebyokungoba era nga mukama wange ambuuza obubuuzo obw'omujjirano obw'obutego. Okuddamu kwange mu bisinga tekwamumatiza naye yalwaddaaki n'anteera kye nasaba. Ebyaddirira twabigerengetanya ffembi. Naddayo ate emityana gye namala ennaku 3 ne zizza. Natuuka ku mulimu nga ntamidde. Emmotoka ngitomezza egongobadde mu maaso n'ettaala zaatise ate n'ebyantumibwa sibituukirizza. Nagenda mu maaso g'abakama bange gye nabuulizibwa 4 n'akataano ku bintu bingi. Ku nkomerero nalagirwa ngende mpandiike ebbaluwa nga nnyinnyonnyola mu bujjuvu ekyandobera okutuukiriza obubaka, ebyandwisaayo, engeri emmotoka gye nagitomezaamu n'ebirala bingi. Ebbaluwa nagiwandiika naye sikyajjukira bye nassaamu wabula mmanyi nga byali tebinnyamba. Ku lunaku olwaddirira mbandyeka nga bwe nali ndagiddwa okukola n'enfuna ebbaluwa eva mu kitongole ng'edda mu yange. Nategeezebwa mu yo nga bwe nali nnyimirizibwa mbagirawo ku mulimu.
era sikkirizibwa kulinnya kigere kyange mu ofiisi za kitongole, kukozesa kintu kyonna eky'ekitongole, kukolagana n'abantu b'ekitongole ku bintu ebitongole, era nga sijja kuweebwa mpeera ebbanga lyonna lye nnaamala ng'ensonga zange zikyekenneenyezebwa. Nabuuka ne ndaalira nga bwe nseka olw'essanyu, anti baali bagobedde munya mu ssubi. Musajja wange yalingiza alabe ekintu kyemusa era n'addayo nga yeewuunaganya nti owa badde ndowooza nti alina gw'aseka naye. Obuyisayisa, obulombolombo n'obuteekateeka eby'ekitongole kati nze byali tebikyankugira mu byenkola. Nali nfuuse muboole kyewaggula era ekyonziira, ate nga n'ekitongole kifuuse muziro era kya muzizo gye ndi. Essuula eyo awo weekomye. Weebale kuwuliriza.